Abantu omubadde abaana b'amasomero bazinidde omumyuka wa President Edward Sekandi amazina nga bawunzikidde mu kumwanjulira ebizibu enkuyanja ebakoze akajere. Entujja eno yabadde ku mbuga y'eggombolola eno ey'e Lwabenge mu disitulikiti ey'e Kalongo. Mu bizibu bino mulimu ebbula ly'amazzi ge bagambye nti buli omusana lwe gwaka ng'ab'e Lwabenge amazzi bagayita tuzze. Ekibatuusa n'ogabana ag'ebidiba n'ebisolo ekitataganya n'ebensoma y'abaana. Nga bw'olaba Lwabenge abamu bagamba nti tekyali kifo ky'abantu wabula kyali kya nsolo. Mwaka munnyo omusana nnyo era nga bw'owulidde maama chairperson w'ekitundu bw'agambye nti amazzi tutuyita tuzzi si wano wokka wabula okwetooloola eggombolola yonna tuli ku kizibu ekyo eky'amazzi. Kuno bagasseeko ebyobujjanjabi ng'abantu abamu kibatuusa okufiirwa obulamu olw'obutabeerawo ddwaliro lyegassa mu ggombolola y'e Lwabenge nga n'ebyenjigiriza amasomero gakyali mu mbeera mbi. Bongeddeko eky'amasanyalaze agabaweebwa okuganyulwako ekyalo kimu kyokka eky'emiwuula so nga pulezidenti yagawa ggombolola yonna. Wano kwe kumuloopera nti abantu abakwasibwa okussa mu nkola ebisuubizo bya pulezidenti nti bakotoggera nnyo Lwabenge. Musawo mukama wange nkutuma eri pulezidenti omuŋŋambire nti nga bwe yali atusuubiza ffenna eggombolola y'e Lwabenge okutuwa amasanyalaze, nkusaba ffenna atuwe balabe ku masanyu g'amasanyalaze. Ye omumyuka wa President Edward Sekandi yazizza mu bannalwabenge endase bwe yabasuubiza ng'ensonga zaabwe agenda okuzizzaayo ewa President ne baminisita bekikukwatako zikolweko mangu. Naliko mu Bwakabaka bw'e Bunyoro e Masindi mu disitulikiti y'e Masindi eya Kiryandongo nengendako n'Abakyoli Mwoya nengenda n'Ennembi nenjita ne Nakasongola. Nina ekifaananyi kye nalabayo era ekintu ekyo mbadde nkyogerako nnyo ate ngeza okwesanga nga kyekintu kyekimu ekiri wano mwogedde ku kintu ky'amazzi n'ekyo nja kukyogerako. Entujja efundikiddwa nga beetabye ku mukolo guno bagabuddwa emmere wadde nga bagyesindikiddemu nga beeyogerera ebiwanvu ekyawadde abagabuzi akaseera akazibu k'ogatta n'abagabudde omwenge gwa Walagye ne mwenge bigere. Sennabuli abaagala ayina yakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV.